bakola bibagala basalansawo bakola batya ne police nayo eriwo mu bulungi bagala yamba police naye kuyambe naye kwe nga tonagikuba jinja tesobola kukuba. Abantu ab'enjawulo naddala banneekolera gyange beemulugunyiza ku bannabyabufuzi abaleeta enkungaana mu bitundu byabwe bakolera kyokka ne bamaliriza nga ebintu byabwe byonoonese ate bo ne bagenda bugenzi. Zitononera emirimu gitya emirimu gyaffe gye tukola tutunda nyama yiyawa njagala obukatandika enyama egenda tukwata ivunire mabuca bulawuli ayagala ogenda okuwuliza n'agenda nakola ki n'awuliriza ensonga ezo wamaliriza n'adda ku mirimu gye. Kino bakijje mu nkungaana ezizze nga zibeerawo nga ziggwera mu tiyagaasi okuva mu bitongole ebikuuma ddembe olwa bannabyabufuzi bano okusosonkereza nga poliisi ne banyoomoola ebiragiro bye beetaddewo. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kaweesi agambye nti nga poliisi balina obuvunaanyizibwa obukwasisa amateeka nga basinziira mu ssemateeka baweebwa okugumbulula enkuŋŋaana ezibeera ziteekeddwawo mu bukyamu. Tugenda kulaba nga embeera eno teddawo kubeerawo singa tukkaanya ffe ng'abakwasisa amateeka n'abo abategeka enkuŋŋaana zino. Nsuubira nti bwe singa tukolaganira wamu ate ekirungi nti tubale tukolaganira wamu okuva emabega era ky'ovuula nga wali tewaliwo mbeera ng'eyabaddewo jjo tewali masasi gaakubiddwa era abaatuusiddwako ebisago byonna byavuddeku ebyo ebiriroliro ebya anti-riot. Avumiridde bannabyabufuzi abakozesa obukodyo ne beefuula abakubiddwa ennyo ng'ekyabaddewo eggulo so nga be babeera baganye okugondera amateeka ga poliisi nga nayo erina okutuukiriza omulimu gwayo ogw'okukuuma bannansi n'ebintu byabwe. Ekituufu abamu baatuusiddwako ebisago naye abasinga bakifudde katemba wa byabufuzi. Ayi Mukama Katonda w'ekisa ekingi gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi. Oba weebuzaabuza ng'omuli w'eggolu asanga emmese nga yalumye ku ggolu n'awaata emmese we yalumye ne yeerabira emmese we yatudde. Kwe kulaba nti ku luno tujja kugoba ababbi baleme kukola ki? Bino bigenza okubeerawo ng'enkuŋŋaana ezitegekeddwa eb'ekibiina kya FOC zigenda mu maaso e Mulago era ng'olukuŋŋaana lutandise mirembe wabula poliisi bwe luwedde neegaana abawagizi okubuukira emmotoka ya Besigye ne bawalaza empaka era nga luggweredde mu tiyagaasi. Ng'olukuŋŋaana terunnatandika waliwo omuvubuka abadde akola effujjo abuuse n'akabalangulo abawagizi bamukakkanyeeko ne bamufuntula. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Mulago.